President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo yatandise obugenyi bwe obw'ennaku ebbiri mu ggwanga erya Serbia. President Museveni oluvannyuma azinkanye President wa Serbia Alexander Vučić mu lukuŋŋaana olw'ebyobusuubuzi. Bano babaddewo okussa emikono ku ndagaano ez'enkolagana ez'enjawulo. President Vučić yeebazizza President Museveni olw'okukkiriza okukyala mu nsi yaabwe. Amwebazizza olw'okubeera omukulembeze ow'enjawulo. President Museveni is a man with outstanding experience, and talking directly to him I could learn a lot. President Museveni asabye abantu b'e Serbia okuwagira Uganda n'ekiruubirirwa kyayo eky'okwongera omutindo ku bikolebwa. Business needs three things. Number one, production of a good or a service. You produce a good or a service of good quality and so on. Okusinziira ku President singa Uganda egatta omutindo ku bintu byayo ejja kufunamu ensimbi nnyingi olwo kijja kuyamba amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa okweyibulira ddala. President Museveni ategeezezza nti mu Uganda tewali kitasoboka kulemebwa oba okukolebwa olw'embeera y'obudde ennungi. In Uganda we are able to produce a lot of things. Uganda is right on the equator, so therefore we produce a lot of raw materials of crops, especially starting with crops. We have food. You have heard that there are problems of food in the world, but we don't have a problem of food in Uganda. Agamye nti engeri Uganda gy'evaamu ebirimibwa ebingi kati bafunye emikwano e Serbia, Bulaaya n'amawanga amalala ku ngeri gye bayinza okugatta omutindo ku bintu bino naddala emmwanyi ne kooko. But now I'm very glad that you are stable and you are developing, and I am back here to resume our collaboration. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.